Don't worry where you get it. Don't sweat it. Have it about then you let it. God made it. Look around. Don't look at man. Not take it. Re-elect it. God stop. You don't know all about me myself now. Mr. Raggedy representing Kakos Fox 256. You don't know. Mwana mubere komuja chiraba. Amazima genye. Wala. Jaja Raggedy wano mu studio tetwagala kumulwisa. Mazima miwongo na miganga. Tepoza ne chila kuwe. Napo kwenye mesha nimekutana na wengi tena wenye weze kule na kushinda we my girl you have the love but buloleta jam girl you got the big bam bam love you so tam na makonde na posi japata pezi kama lako we napo kwenye mesha nimekutana na wengi tena wenye weze kule na kushinda we my girl you have the love but neighbor ngamba muchala wa neighbor akendeze radio ye neighbor ngamba muchala wo wakane mbuzo lo ngamba muchala wo akendeze radio ye neighbor ngamba muchala wo yeah friend need is a friend indeed gerije nyagala nyambe mu indeed last week if it upload lunga radio ya neighbor efukude chilo chila bikasula ne remote obaya faka pesa geddo bozi okay bawisha Raggedy aho yantu ala musofi yao yakwata kwazo yakuba achali na mko muyimbi goleta wano nomera kolimba inava ku pitch ndio muko bali nga baneibe kiro obaye gogo bali bagamba Raggedy soko kwauliza rogola Simba tuyongere well I'm saying big up on the service about me myself and Mr. Raggedy mama skip it by that you don't know about Raggedy of course tumuli neno bingi tugenda kubanga twogerako kubanga urugendo ruwamvu rwa music myaka mingi simanyo mazeme myaka emeka bwe tuba tubalaba gamba 30 plus katukwatirawo kale no tetuyinza kwogera ku muntu azimbye entertainment industry tetuyinza kwogera ku industry nga tetwogedde ku Raggedy bweyogera ku entertainment industry wa Uganda toyinza Raggedy Chameleone Bobby Wine Bebe Cool nengo okusoka byonna Raggedy we bali kuyimba mwana katonda mulungi we bali kwagala entertainment industry mwenazali bamenyo kufira kubanga ku myaka bwe twogera 3 plus nobanga okyayagala okuba ketafali lyogata ku entertainment nyona bana benzadde n'abantu bembezizaawo benkuzizza kuli akachimpa amanyo kubira nti olina ensigo zasiga nezifukamu ekintu okay Mr. Raggedy twagala tutandike ku nyimba zowulidde zetukubye tubali tu premiering enyimba empya kituleta ku kibuuze ekitugamba nti mwe mu nyimba ze mwayimbanga awo njagala tutandikire omuntu akuba kankukuba empeta omuntu akuba enyimba ziri parliament yamwe yaliketabu nakubaleta nakuba enyimba ezo ne kati bwaluli omuntu nasituka nazina bwe kiriwo kati enyimba tezikyalwako kiki ekyaliwo ekyenjawulo mu biseera ebyo ekitaliwo kati ekyaliwo ekyenjawulo abantu bali bakola nga basasulwa kati waliwo sente ani gwe basasula nga producer abantu bali mu reverse psychology abayimbi bafuka ba Red Cross but ya kiriwo kiti olimba lugula kakadde kaluguze ku muntu na writer gogamba hata wasinga abayimbi tebeewandikira nyimba bamala okulolimba kakadde n'agenda mu studio n'asasula yakakadde obwo si bubiri bwamala kukola audio n'agenda ku video n'asasula 12 nkulaba 14 ne bamukuba ekifaananyi bamala n'afuna bano bankatambuza bakas flash n'abawayo 2 budget n'egenderaawo ayingidde mu 16 natuka ku Simba naina awao maana blood kakasukeyo nanyiga wa 5 nagenda ku radio ndazo sija kugera manya nabawa ya 5 kati natuko kulonchinga abandi bagano kujja nafuna bawa ticket ezobwere bajjozeo ekifo ya kisasudde tagade kuswala kati namaliriza nga shote bazze ticket akabiza bwerere ne video yagikola bwamaliriza byonna nga bimaliriza njagala mumbule edduuka litunamiziko abantu nga bakkiriziganya nalyo batereriyo bwe tuvaawo njagala mumbule TV oba radio yabadde sasula omuyimbi nga taliwo oba oli awo babadde basasula nga tebazituusa kati tuveewaawo ndagano ki gy'omanyi wali olabye ey'omuyimbi nga sayininze
ne instrument ne kitongole kyonna oba Airtel bwe tunakuba kayima kola gadi tujja kusasula alikola tuni mubadde mufuna sente ekyo kituleeta waku ku kino kyenkubuuzizza eyo tugenda gendayo reverse psychology ti abantu bakolera bwerere kati avaayo nga n'agayimba ekirungi takyagalina bwe tunuli abantu bonna abali bayimba music asasula sente eiza balekerawo okumuyimba ne batunulira ensi kyokka nti waliwo ayinza okusinga Maddox Creamer Reggae mu Uganda nekyogamba yafuba wali bagamba baproducer bawano tabakkiririzamu kumukubira bivuga nga ebyo yakubira lwaki ebivuga bimukubira ku show kakati ebintu binjagala okugamba njagala nkubuulire nti omuntu amanyidde ekyalina okukola nga kikimusasula natandika okukola nga bakitwala bwerere wakiri akivaako cheza mama tingisha mwili cheza dada tingisha mwili cheza kaka kama ndege mwesotinga onomonomo this is a brand new and a brand new fashion namo onomonomo njagala nsaba gule ngoma muziki kuba this is kati ffe tuliko pate abantu bazina babiri oba basatu ulaba bafati nawo bashoti n'atalina akabina neseka chati betukuba raga lumbe lupukana mpaka dancehall sagging omenyumira mu viga abakopa reggaeton nembaka y'amaziga ragadiko kona mchalo nemchiko bamuyita jjajja Lagadi Michael buli kimu kyakinyukira Lagadi ekintu ekiremye emyaka 3 nga mukikolako ekyokugatta abayimbi kibadde kikyaganye ne bwe twogerera wojjidde wano ng'era enkayana zikyaliwo ekintu kikyaganye kiringanga bwobadde nga otambula mu nsi n'otosanga lusozi nakaserengeta wetwagala tutandikire nga tetunaba kwogera ku ssente zizze tuyambye tutya entertainment industry tusooke tutandika okutangaaza abantu Cultural Forum Uganda Cultural Forum kyeki era ku Uganda Cultural Forum gwe okolayo ngaani katika kanchigunje nyere bwenti national bagita National Cultural Forum gwanga National Cultural Forum national kitegeeza gwanga kyekibiina ekigatta bannabitone bonna mu gwanga boyogera ku kitone njogera ku muzanyi wa firimu bano ba comediani kintu yote presenter ba radio erina domains mwenda domains omwenda mumuli abayimba abayenyimba abadijje baki mwemuli abawandika obutabo mwemuli abakozesa innovation oba ICT amagezi ku culture yaabwe mwemuli abazanya emizannyo mwemuli abakuba ebifaananyi still art mwemuli abakola ebiwumbe kubanga culture y'ensi yo ekwatagana n'ebyo byoyimba kyobola nti mugamba Nigeria bali culture yaabwe gye bakakamufe bugenda n'owulira ekinauganda ye music oba firimu ekinauganda kyolina okulaba nga kyabannauganda so the culture comes from your ebintu byemukola ti oba oyinza okuba oyimbye obuzanya emizanyo nogaa ye omuganda agamba nti oba omusoga agamba nti kakati already culture egyo oba okipinze waggulu wetegereza videos ezisinga eziri e Uganda because of the culture of what we do olaba nga abantu Uganda bagita island abantu abasinga video bazikolera kumpi ne Lake Victoria olw'obutonde obulungi betulina kakati kiyambako ne tourism kakati National Culture Forum yo ejjango gamba nti bannabitone eddoboozi lyabwe kali tulituuse eri government ekibiina ekyo kyatandikawo diraga kyatandika mu 2006 26 bateekawo policy by Minister of Gender ne bagamba nti banne tufune eddoboozi okuva mu bano bannabitone bennyini ebigendererwa byali byakukwata eddoboozi lyaffe lituuke lyonna kati njagala nkugambe nti mu myaka 3 oba egisobaana plus wali tokiwulira nko gavumenti ga ntwagala kukwata bannabitone bantu bayo akasente bekulaakulanye ffe twatandikira okuyimba ng'otunda embuzi n'ogenda n'okola ennyimba zo bwe kikusala ng'omanya faamu ogimazeyo nga tewali yadde akuyambye kakati olwaleero ne bagamba netwagala tumanyi bali bameka bwe nkubuuza olwaleero tuli ku radio nesinga okuba ey'amaanyi bwe nkubuuza nti abayimbi e Uganda bali bameka esinga okuba ekyo kyamanyire bangi nnyo tebamanyiddwa muwendo ekigambo kasita ogamba nti bangi nnyo n'omuwendo oba togumanyi ne bw'oba ng'olika nayagala okufumba emmere olina okumanya abagenyi bajja bameka era bayagala okutandika okuyomba ne mukyalawo omuganda tujja kujja kulanki kyasooka okugamba mujja bameka
Kyekiso kyekibuuzo. Tuli bayinza okuleta abantu. Ebbanga eryo lyonna tewabaddewo nteekateeka ya kumanya abayimbi bali bameka mu ggwanga. Kakati kiri ku mindset kutandika ddala ku bayimbi. Abayimbi buli omu bamuyita nekolera jange. Yefaako ye. Chameleone gyeva yamanyiyo. Ragadi gyeva yamanyiyo. Bebe Cool gyeva yamanyiyo. Bobi yava kati nga bwobanga tewali akuleese. Kizibu nnyo okubeera nga kuwa amateeka oba okuwa amagezi. Kakati nti abantu bano bajja bakita private sector. Nti ono yatunda embuzi, omulala yatunda ttaka. Tojja munywoleza. Omulala yeewola mu banka okutandika omuziki. Bana abantu beewoze ku music naye nga tebamanyi byagenda kutunda. Kakati namala okukola music abamujaji nga ne babeera ku radio na TV. Omukozi otaddeyo ssente akayimba ke kajja. Feto jaji. Andi mwana muli bambwa. Ate tuliwa twogera mazima. Akayimba kagenda okuba kafuka olaba akayimba ako. Gafu. Simanyi. Nejjukira business y'omuyaijo zanyi. Atunze n'embuzi. Atunze embuzi. Anti labayo Ragadi n'ekirala. Sijja kujja mu dduuka lyo nguze ebibyo olw'okuba liryo. Naye kimanyi nti ebyo biba birungi kwa Muzungu bagamba one man's meat is another man's poison. Yes. Akayimba kayinza okubateeka kukolera gwe. Naye tojja kungamba nti waliyo omuntu ajja olya ennyama envundu olw'okuba kunze si. Munaate waliwo abagirya. Kakati kyenjagadde okukola. Kyobalaba ne bongo alina akatale. Singa olina okulinda amata ne gasooka gakola ki? Gabanga agafaafaamu. Olabye ate omunywa kyali. Waliwo omukwano gwange yangamba mutanywa amata naye nga ate anywa yogati. Nengamba naye Uganda Kachofala mu 2006 bwe yajja lwaki teyasooka kumanya nti bannabitone omanyi betwogera ku Kachofala tugata bitone bannabitone bali bameka lwaki ekyo si kyekyasooka. Kyenjagadde okugamba ekitegero olwaleero tikokola ku radio. Abakola ku radio mu Uganda bali bameka. Siyinza bama. Ekibuuzo kino kizeemu ekibuuzo kyo nti okujjako nga tutandise tetuyinza kutandika. Kituufu. Kati bw'otandika n'okandi I want to start this thing now. Akati COVID eyamuleeta omuchina oyo mwebaza munyigira nti singa COVID teyajja abantu bane tebategeera nti bakubuuza nti abakola ku radio twagala bbawa mmere ne muli bameka nga temusobola kumanya. Namugamba tuli bangi radio ziri 3 mu mmeka. Kati okwetegeka ne kujjamu. Okwetegeka kutandika okujja. But ffe twatandika okwetegeka nga ne COVID tanajja. Natugamba no twagala tufune eddoboozi nepita abayimbi nepita abazanyi ba firimu erugogo mu June 2019. Bwe maita 2019 ngoloka COVID tekanajja kajja mu gwakusatu. Balangirira gwakusatu. Akati bwe tutandika okugamba abantu bani twagala tutandika okwetegeka nga tulinga nga Katonda bayogereddemu nti waliwo obuzibu obujja mu maaso awo. Tutandika okugamba ne copyright eno tutereze UPRS. Kubanga UPRS music waffe agenda. Nga tetudaba kugenda yeeyo ku Uganda Cultural Forum okolako ngaani. Nze chairman. Kibikiwa kyennyanja twavubye shaka. Kati bwe twagala tutandikirawo. Muli kuwero. Kati UPRS infu. UPRS okubeera enfu nga bw'okyogedde obufu bwayo buliridda. Bwali bwe buti. Yali teyambiddwako nnyo. Okubeera nti ekola kye bayita capacity building. Otegeeza ki awo? Capacity building national kitegeeza Uganda yonna. Kiraba. Waliwo abayimbi abali Amudat Kotido Kabaale Kisolo. Kakati bo nga tebabatunulidde. Njagala kugamba nti batunulira nnyo ono ye Chameleone owa Kampala. Andi yajja okuvaako akasente. Njagala nkikugambe. Eri waliyo zi Radio West ezeeyo nga zirina abayimbi abaziyimbako. Nasema amaanyi mulijoni zaabwe. Nasema tebamukubayo kati nabo balina okubeera nga babayambako kuŋŋaanya ebyabwe. Kakati bannabitone bano bwe babadde bakola nga bakyafunayo akatono ke balya babadde bakiraba nga kya bulijjo. Baba basolooza ne batatuwa. Baddangamu n'alya n'oli alya emmere ekola ki. Ewoma. Kakati nga problem weri owa radio afunamu ng'omuyimbi tannafunamu. What TV nafunamu ng'omuyimbi tannafunamu. Naye UPRS nayo oli memba. Ndi memba UPRS ku myaka 3 gy'omaze mu kuyimba wali ofunyeko akasente okuva mu UPRS. Kyekyagirwanyisa okulanzibaawo. Ku myaka 7 gye nayimba bali tebampanga nusu 5. Ragadi nabuuzaako omu ku ba UPRS nti sente muzikuŋŋaanyiza okumala ebbanga
Nyizo oba siri sure di myaka emeka UPRS je mazenge kunganya je mazenge kunganya ninjagala kumanya muwadde abayimbi bameka sente ababuli avayo wamanga ne bangamba abakamiliyoni bajja ngawo ne bakima sente baani kati wabara gadinga yali tafuna sente kati bawani ati njagala kibabuli bwe kyali baji tekawo kuwera active 95 balo kuba 95 pa emyaka 20 ade emyaka eja 20 obulira abakulu abalingamu ngabo balina kyekubira waabwe n'enkola yaabwe wasula kati nga sagala kogera manya kati nga ne bagamba nze ejo amachifulumye nga bikiri kubawonya because we engage so many times nemiranga ku TV ne radio ngangeza ko bagamba naye bwe mbadde ko mu America bala collective societies era bayimbi baganyulwamu ne lwaki mu Uganda omuyimbi bwalwala tukola oka Washington ngate waliwo abakunganya sente z'omuyimbi ono nesitakola ne mbagamba nti waliwo amakubo mangi ge tuyinza okunganyamu sente ziyamba bannabitone era amakubo ago radios TVs amabaala zihoteli basi tewali basi teri mu ka TV nkulaba kakati nga nabo bagamba bananyini basi naffe tetumanyi balina kunga kati UPRS yo enkulu ngale jole bode ekunganya akasente mwagisose mujone mugitereza kyetwasookedde kandi nkunyonyo UPRS 2019 atuyita abakulembeze bonna ab'ebibiina association zonna atubagamba njagala mulondo obukulembeze nga buli mwalaali abantu bonna balonde ng'ensi ekola ki era twali lugogo bwe twamala omukolo ogwo ne tugamba government kati mutandise okulaba nti abantu bano bali organize nti tuteekemu nnyo bannabitone bennyini babeere bakulembeze omanye omuntu nga si yayimba wasi yawandika wasi ye DJ talina bulumi bwa DJ okimanyi nti kakiiko ka UPRS akapya akaliyo teri muyimbi aliko kakiiko ako andi kakati kiri bwe kiti waliyo abayimbi kuliko Juli Sesanga kwali njagala nkugambe santi abayimbi bonna balina economical mind bamanyi okola business lwakwata mwami Patrick Mwanda amanyi idea ya collective society bwekola tojja kukwata bukasi muyimbi ayimba nnyo omuteeke mu kukuŋŋaanya sente zo atalina idea kyenjagala okubagamba kyenjagala okubebaza ku mulimu gwe tugezezaako okukola omwezi oguwedde twasobola okukuŋŋaanya abakulembeze ne UPRS nze National Culture Forum n'abakulembeze abalala ne UPRS etugenda mu URSD regulator yayo etugenda mu UCC etuyita abanabu ne bakkiriza nti radio zonna ne TV zonna okuva nga July 1 omwezi gugwatandise eggulu bagenda kukkiriza okusasulayo sente zikabayimbi amawulire malungi tujja kujja tulabe nga bwe bwe baba nga radio ne TV zigenda sasula akasente UPRS ebayite kuŋŋaanya ku radio ne TV zokka kulina amabaala ekintu kyonna ekibadde kikozesa music ye collective body gye tulina njagala kikugamba bwe kiri waliwo amabaala gatasasula nga go gagamba fe ne baala yaffe ya misaaki ayimba lwaki mutusasuza naye nga tumugamba sudiru wabakkiriza okusasula naye wakkiriza okole ebbaala kkiriza okole ki enze obuzibu bwange buli wano UPRS enaalabikako nga etandise okusasula ku muntu n'ekibuuzo ekirala kiikino lwaganye nti bwe muba nga radio ne TV zigenda sasula sente ezo zewaŋŋambyeko bagenda sasula bodies ezo kati ne UPRS nayo bagenda sigala nga bagiwa anti uliya kibwe kibeera ffe tusasula UPRS na kino kye mwataddewo tugenda sasula ng'emirundi ebiri abantu babiri like bodies bbiri UPRS twali tugiwa sente buli mwaka let's say kati nekyo kye mwatuddemu ng'akakiiko nako tukawe kiriwe kiti buli muntu alina TV oba radio agenda kukwatanga sente ze azitwala azisasule mu UPRS bagenda tusasula UPRS njagala ompulirize bulungi kakati bw'amala okusasula receipt ye agitwale ku naabu okulaka kye bayita compliance gataba broadcasters nasasudde kubanga content gw'okozesa radio eno eyimba nnyimba
katutwogera essaawa eno ne bwe twogera bwe tutyo okumala essaawa 2 abantu bajja kuvaako kati nga okubawo akaki akayimba ye twogera yino akimenyeka njogere n'akayimba kali mu background kali mu kitanda kali mu bed akati okuba akayimba ako waliwo nannyiniko yakola ki yakayimba naye nannyiniko ali waka akawunga tannakafuna ati wenebuuliza Ragadi wenjagala tujje oluvannyuma lw'okuwummulamu wano ogenda kumbuulira nkubye Gravity emirundi 3 olunaku nkubye Ragadi omulundi gumu olunaku mugenda kuba munkyajinga mutya era bwe munaaba mumaze okukuŋŋaanya akasente ako ne mukatwala eri ku UPRS Gravity anaamanya atya oba Cindy anaamanya atya oba Chameleone nti oluyimba lwange lwazanyibwa bwe luti ne bwe luti rogs ezo zinaabaawo era mugenda montalinga omanyi bino ebintu ffe tugenda okubikola nga tumanyi tewali tv oba radio ekola nga terina log sheet ne playlist yange kati playlist yo bw'obanga wamanyi wasasula lwaki ogikweka mujja kujja mulondoole ku buli anti omulimu ogwa UPRS ku monitoringa compilinga nakusasula lwaki muba mubonaabona n'okujja okunona playlist kaye yatugambako nti balina ebyuma bye bagenda okuleeta ebigenda omumonitoringa nga bwalaba waliwo system wa Trident njagala bagamba Shazam newulira buli kakubye that is all there naye kikola ddala mu ngeri esinga obulungi tewali lunaku lwe mubeera wano nga mandevu tanawandiika compilation ndawo sitanatuuka wali mu kukola programming kyekyo kyetuzaako kyenjagadde okugamba nti lisiti eyo gyakola gye mugenda okuzannya enkya nze me musaba olwaleero seetagana kujja kusiima ku ssimu ye dakiika emu bamaze okutegeera nti Shiba bamukubye emirundi bwegiti kakati mu Bulaaya balina ensonga lwaki bagamba nti Michael Jackson omwezi guno yasinze okuzannya mu nsi yonna bo system ya log sheet monitoring bakeera ku makya ogiteeka butisi mu kompyuta n'onyiga ne kugamba nti emirundi emeka asinze okuzannyibwa ennyo mu radio ne TV ez'enjawulo era mu bayimbi bwe munaaba mugaba ssente gwe mujja okusinga okuwa oli mu ansa okulukuunya